Wewale omuntu atatya bakama be. Ekitegeeza tabassaamu kitiibwa. Ayogera nga ne bakama be boogera. Mu mirimu gino gye tubeeramu tulina bakama baffe abali waggulu, tulina bakama baffe abali tuliraanidde ddala, immediate bosses. Naye nkitwala nti n'abali wansi wange bakama bange, kubanga tomanyi gy'alaga omuntu oyo ali wansi wo. Muwe ku kitiibwa, muwe ku kitiibwa omuntu oyo ali wansi wo. Ali waggulu ye tekiriko kibuuzo. Buli akuli waggulu muwe ekitiibwa. Bangi nnyo kumwe muli bagezi nnyo. Bakama bamwe batuuza meeting ne boogera direction ya business zaabwe n'ebirala. Olina better idea naye tolina kampuni yo. Kati better idea yo gisigaze paka nga bagikusabye. Ndaga bati mukama otagamba tukwata kkubo lino n'oyimusa omukono n'ogamba sirye tujja okwata eri bwe tunalikwata tujja gwe naani? Respect etambula nnyo n'okusirika. Era amaka g'abawangadde ag'abamaama baffe n'ag'abajjajja baffe agawangaala, ekimu ku byagakuuma omu yayogera, bw'ayogera yeddamu n'ayomba n'agamba kati osirise, kati ogamba byenjogera bya kisiru, n'ajjayo n'etteke ojja kunziramu. Naye ng'omukazi taddamu kigambo n'eki. Ennaku zino mwabikira ne mu paaka. Bali abantu bali basirika bagendangako mu basenga baabwe n'amubuulira n'amugamba bw'olabanga atabusi oba bwe gubanga mwenge gwe gumutabula bwakuteekamu gwe nywa amazzi gateeke mu ttama tomira. Butika amazzi. Ngambira ne bandi butika amazzi. Aliwo amanyi ekigambo okubutika? So omukono wansi. Aliwo atamanyi kigambo okubutika? Onywe soda tomumira. Teeka mu matama. Kati ekyo ky'otadde mu matama nga tokiwandula ate nga tokimira ate nga kingi kye bayita okubutika. Obutise. Omuntu bw'akugamba nti bakama be tabatya, mwesaleko mpola mpola mu magezi. Kubanga buli we tuli Bayibuli etugamba tulina bakama baffe abalungi tubatye, tulina bakama baffe ababi tubatye. Bonna tubawe ekitiibwa. Bw'oba ne mukama wo omulungi webaze Katonda, bw'oba ne mukama wo omubi webaze nnyo Katonda, kubanga ate oyo mulungi nnyo nti akuyigiriza bw'olibeera mukama w'abantu bw'olibeera. Bakama baffe ababi tubadde nabo ne batuyigiriza bw'otandika okukulira abantu toyagala obeere ng'oli eyali omubi. Bw'oba olina mulungi weerande gudu. Bonna basseemu ekitiibwa. Olugendo lw'obulamu luzibu nnyo. Sangamu abantu ekitiibwa, tya bakama abo waggulu. Ate n'abo abakuli wansi yogenda nabo nga tobalaga nti ate oli mukama waabwe ennyo. Nammwe bantu mwe ababeera wansi bwe bakussaamu ekitiibwa tekitegeeza nti ate kati manyiira. Tulabye abantu nga tebaagalika, bw'omwagala banne nga abatuula ku mutwe, bw'omukyawa ayagala kwetta, bw'omulekera ku leva eri awo talina bya mugaso byasobola kukola. Eri abantu ngo abamu okukola balina kubalaga laavu, babapampalinga n'alyoka akola. Ati bw'ogwa ku muntu omulala ebyo tabirina.